Yes, ate sekyuse idolizing what Rihanna. Batambula bwerere. Modernization. Naye nga still n'omuntu n'oba ali bwatu naye kirungi omuntu omwana omuteekemu gaida kubanga ayinza ozimisiyuzinga aleegi n'akutabukira gabi abazungu boonoona abaki abaana jjajja katulimuko ku side ate eri endala ya Diamond ogenda n'akyalira Zari oftenly ate ne Zari n'agenda n'akyalira Diamond oftenly bakuza mwana bali mu family meeting kino kirekawa Shakibu nga ye ali mu relationship anti ne Diamond kati Shakibu jjukira ne Diamond yali atunda mubiri n'okuyimba naye atunda nnyo wa mubiri kati ne Shakibu era omulaba ajjumbidde nnyo okukola ki Jim kati Diamond alaba bumulinga no cowboy alowooza ki ate kati ye ng'ayinamu abaana alaba nga Shakibu yajoga ki yejjukirako kalayoni kagala kabakuumire waawo Zari n'abaana baabwe kagera kalaba Kenya kalaba ku Mubeto Wema Sepetu wako kaki Simba kitegeeza ki Mpologoma ayagala afuge amatwale katifuga nti Kenya omukazi omwana ayina Tanzania ayina Uganda ayina Burundi ayina Rwanda ayina kati ko kasimba naye wogenda kati noyagala ku mukazi wake era kawulira wiki kabeera kamuyita ayita kati Zari si yetwala kamuyita ayita kakyekiremu kwani ku Shakibu kwa Shakibu akatendewo emibiringa gya ddala bali abalagala kabakkirizaamu ne Shakibu muto omukazi alabika nga aliredde okubeera ddala nani ne Shakibu naye nga obuzibu olina bumanyira ate kati bali balina brand zina sente zombi Shakibu ye muki yayanga ye beiti ye jimu mugati ukitegeera kati bamukola muka omelette ebyo ino bigumira abaana bakyakola buli birthday buli mwaka Diamond yeyongera kwaka not until 18 years bavewa kwa ate nga zikyajja ate nga buli bakazikola kagenda mulumya buki wana kola Shakiba akalumya mu mutima mulikagana egwe bwani kanagaye wakalonda wakati wakati Diamond awuli ddala ngo oyingidde mutitole wo mutima gumukuba wata Shakibu nakuba mu Zari olubuto olula we madengede okuda nkuze ate okola ganeze kati Diamond wo inokola gana ne Shakibu wano tewali nkola gana nedda senga Zari afuna oluki olubuto lwa Shakibu kati ate Diamond ayinza okudda ku family ya Semwala tasobola bamusanji balina n'okwekwatako mukazi naye kati Shakibu kyalina okusaba Katonda eki asule yejji Zari amuzalire Rusty Bone yajja owaanibwa ensi yonna yes kuba Uganda tebafuna mukisa ku celebrating abaana ba Zari wadde bamwagala nnyo okitegeera abaivani bamusanga nabo we yafuukira owakabi aba Diamond nga ba Tanzania nga bamwagala nnyo babanga ate Tanzania baganda mutemu omukisusa kati Zari n'azaalayo omwana nga Uganda kumuna Uganda tutigiseyo n'ata kati Shakibu tuli tuklabize nga ina abantu bangi nnyo naddala abasajja bazze azzaakaawo naye nga tabazaalira is it byanfuna is it because they are not capable yamala era woba olabye ng'oyagala Zari by now osobola omudimandiga ebyomwana why not tosobola kubanga ye talimu kati olina kujja mu bulamu bwe for fun fame young and famous Shakibu nga muto nnyo kubanga tafunayo mwana mu Zari azaale bali Shakibu yetalina mwana bali si muto nnyo Shakibu kiriawo taliwa si muto nnyo just Katonda yamukola nti akula buki togamba ayingira ku fuleyo kusatu alinga mu 36 Zari bali mwana mwetaano Zari bakati yajenera stalo obugomanyi Obana omukazi n'azaala abaana baweze emyaka 25 oba etabiri taba wakuno obadde ki olaba omukazi yenna nagati alina omwana ali myaka 18 gwemanya abantu we yaluzigira virginity ate emyaka gye yamala nga azannyamu buzanyi we yazaalira omukazi wakulaga n'omwana ng'atuuka mu myaka 18 19 15 tegeera oli ku liigi nnene okubidde mu Madrid balando nkutidde baba akuba ddaawo so katumaliriza abavubuka tubawe magezi ki kukola kugagala bakazi bano bakulu omanyi bino tebiriko nti obakukola ne Shakibu akola era tabadde bubingo muki ng'omuvubuka it is fame ne connections kati okwagala Zari it's not only love we connecting ku bintu bingi for example business people ekitegeera corporate world fabulous women people places yes
kati Shakiba ani abadde amanyi twabanga ku Steve tuba tumanyire mu ndanga mu video bikibeera ko gondi ene kati ya elevatinga yali ne Zari ani asingo kifunamu Shakiba akifunamu ne Zari akifunamu kuba Zari obulamu te buso abayeka ayinza okwekanga nafuna kadi ya Yesu kati muka enkindo baba saze muno nokuba amasavu ayinza okwekanga ekiso ky'omusawo kya nakijjamu olubirizi nafuna kadi ya Kalesi yeetagako omuntu ali okumpi ng'alina amaanyi ng'amuzaamu niki tugire ku grenade byaliwo ko ne Zari nga tuliwulira kyekyalemesa grenade class ya wansi zaita sakula mistake ya aipu often ayagala aipu y'abantu abato kuba naye akimanyi you have to keep with the young ones yes era omulaba wasanga palaso asanyuka naye ng'ate myaka ebiri yayita asanga palaso n'asanyuka yes agendera ku trends yeah Isma awo wenini ku social media gwe bakuvuma wezinyazinya obuzina kyokka ate Zari yo we muri mu age bracket yemo nawo standard era abantu mbabuuza omukazi wakola ng'alina mukulu nti nedda she's living her life let her be ichuli wenzinamu nti ichuli wekozaki eby'abantu abato nkole ki bannange nzinyimo zina gange ngonna muntu wange ndi mu happiness yange sirina gwe nnumiza ne banvuba wenkola kintu ne bannangira n'okunnangira kwonna kwagalwa gamba bugambi nti I'm not feeling well posti yange nesinga live z'abantu abakeddeko ng'emirundi ena simanyi ntandaaba bali okwonga asatu naye posti yange I'm not well nesinga ezabali kati kyogamba muno tufena tugende ku yoro you only live once. Yes, life we live once. Be happy. Say transit is ebintu ebipya bizze. Abakadde abapya bazze. Yeffe abakadde bapya, abakadde abapya. Nga olaba nti there is new generation. This is the new generation of old people. Tiwakyaliyo bali new generation of old people. Yes. Kyotegeeza. Abakadde b'omulembe guno. Waliwo n'abakadde b'omulembe guno. Yes, abakiringa bambala sinika bambala essaati abalyereeteramu abazina kati gomanyidde bakadde babira we bulungi enkuba etonya kati abo nabo ngawe muliwo new generation kati bano new generation old people olabanga mukadde naye ng'ate akola bya kito azanya owaire jaichuli awo gatuvuddewo tugendeko ko mu ggwanga lya UK entabo yagudde wakati wa Chaliwo omwana w'omwami Rabadaba style ne mwana muwala amanyiddwa nga Maggie Nalongo yajja mu nsika ebyokuyimba eno mbajjukizamu katono nnyo omulembe gwa AK47 nga kigambibwa muno baali beeyagala naye nga mbagambira AK yali abalampapula tewayise ebbanga AK tugenzeeko Rabadaba akiyingiddemu grenade akiyingiddemu grenade naye biganye paani aleese obuzibu Rabadaba akiyingiddemu tewayise ebbanga it ended in tears. China perspective bbiri Rabadaba alinayo album owuliramu eyo perspective angle nodda ku audio omukazi gye yatadde it can be also true kubanga mu relation ya audio gye yatadde temuli really big point so omuntu waleta start nti olinayo ka album it may also be possible katumwogerako but kiri ekirala bwekibanga nakyo kituufu ndyogerako mu programu yange gyekola ne kakalamba giyite kiva e Bulaaya nga mpisizaamu abantu abagenda okugenda ebweru abaliyo enneeyisa kusinza ku ebyo bye nayitamu banga lyenamalayo so mbantu mbagamba nnyo nti olaba omukazi e Uganda ng'azze kwolide n'olowooza omumanyi tomumanyi Bulaaya si yoyo omukazi gw'omanyi era Rabadaba namugaa ti goyiza olowooza omanyi Maggie tomumanyi era yatuuka e Bulaaya n'alaba nga talina kyamanyi kwani ku Maggie. Lwaki oyogera bw'oti watuuka ebyaya bikyukamu bikyukira ddala bafuuka ba monster era wamuwulire ne audio authoritative namugamba tokyusa password mukwano bwe batyo teeka pulogulaamu yo ku firiji ovaawa olagawa kendo ndeetera amatooke gange gali ku tuleyini bwe batyo fuga bbi omuvubuka wa Uganda kyatamanyidde Rabadaba badde muyimbi alayo kulakizayo
amanyikiddwa kati eyo problem nene nnyo to leave Uganda as a celebrity n'ogenda e Bulaaya and you become a normal people. Kubanga Bulaaya teriyo celebrity teriyo basito muzibe tuwulira baani babana boy abo ba celebrity ddala ngamba mu Uganda nti ovudde wano ogenze kubeera UK era ne Burna Boy wa living a large mu Nigeria si wabeera mu UK byawukanamu era mu UK banne bamulabanga is normal what normal person just ali okay nti ali blessed ekyo baba bakiyita blessed tujja bamwetayirira ko tebaliiwo tebamuwoganira era jja Burna banne okitegeera kale abantu bayinza osamalamu yo this is Burna Boy but kiba nnomo e Bulaaya buli muntu uli nnomo kati Rabadaba ofeesinze omukazi wuuyo atandise busimu sister wange yazze tewamubuuzizza omusajja abadde gwebabuuza obubuuza yabeeranga muyenga yenga tewabeereka myaka 8 ali muyenga mwana wa mwami yamanyira byamubuuza otandise ate omugamba mbu simanyi therefore in a simple thing kizibu kyangu nnyo omuntu avudde Uganda obutawangana muntu gwafunye Uganda nga we UK mu bufumbo. Is it because only UK or even other countries? Other countries kubanga buli muntu ayita bintu bingi kati omuntu akwagalako akantu katono nnyo nga kakwagadde nenge ebirala byonna tabina kyakwagalako kati ate nga kakamu kwakuleetedde tulowooze mu Rabadaba nga ebyali byogerwa mbuno yali ayagala afuna ebipapula olwamaze obifuna ebipapula n'akita. Of course era naye waba azifunye empapula kubanga abaako oyo ttumibwa n'okyulibwa. Yes, buli muntu aba ayagala independence naava ebejja zibuwala nnyo ku muntu yakuleeta olufuna empapula ezo naye oluusi ofuna empapula si kyo kiba kimala. Lwaki oyogera kuba basinga bafumbiddwa nga tulako gavana esi yafuna omuzungu ayagala afuna empapula z'essomero. Ne bw'ozifuna jangu osigala ng'oli bubi singa okwata How is this possible? Waliwo ebintu ebiyinza okukipinga ng'oli lagging behind oba nakweka biiru oyinza ova ewakaawe ate nga biiru n'egwawo olw'obusungu n'atagikulaga n'atagisumulula kati biiru yokkeewo ate n'otamanya ogenda omumanya ngayo biiru bagikuweereza ng'ogiina so kirungi nnyo osigaze enkolagana n'oyo akoze eki akututte n'oba ofunye ebipapula kuba kati n'oba omudivosinga adresi tezikyukirawo kuba nawulidde Maggie ng'ali mu kubayogerako ne balooya be ng'ababuuza naye nti omuntu atuukirawo ayinza okuba nga yakooye dda gambe gwe yagenda amanyi si yoyo gwe yasanga ki eri benda n'akulaga nti yeyenga ate nga tolina kyogenda mukola. Yes ne bakubira ba X nga wooli we munyiizeemu egamba bawala be Europe yonna si bawala bokka n'abasajja bakyuka buli muntu akyuka depending on wakola ki waali. Kino kirekawa Maggie for this long nti abasajja adde bajja bamukola ebintu bingi ayina ssente era muddo awulira omulala ajja kujja bo tebakoowa kati tekyafuka kyakuswala ajja kwewozaako agambe God you knows it is God I still believe in love era bamuwolereza bakoleki bajje. What if this is a stunt judge? Ati kyegambye nti stunt ya luyimba lwa album naye neweebeera nga ya album era temala bukasita osala nodda ebweru oli muyimbi wa Uganda wobaokome so tugambira Rabadaba talina future mu nguliko wangi loyo legensi weeri eriganda abayimbi bagenda vawano nga bebagikuba nga waali erandani olozawaki tebamutimba sizamaani gyaliwo zibayinza okukola sizamaani kukuli naye the moment you go abroad tosobola kukola sente mu bat ofukesi tebamanyi star of Africa kuba babeeramu kali nti bayamba muki muyambe baagala bayambe Chosen Becky bayambe Fresh Kid okitegeera. Yes gozawaki kati tebasobola bakolamu kati nawaba nga alina alubamu stunt temala already music oba okola abroad kyoyinza okukola muteeka ku Spotify omugulemu ku streams nga Zamba
naye bannayuganda bo bali ku aliwo tugenda naye baana baaliwo badde ku nnyimba za Rabadaba ku batagenda labanga bali ku simanyi tuli babandana tuli batembana luli gulunedi waali owaaye olugende ku gulunedi oluyimba entale eziriwo waliwo yamugambye yakopye oli n'agamba ate simanya oluyimba lwange yonna nanyini bigambo ebyo kasajja kali awo ku tiktok abadde katamivuta Alien Skini oyo naye muyimbi naye waliwo akafusajja kadde kakatamivuta naye kalina ku simu nakabyogera ne gulunedi yagenda ewaako tekabitandika okwo kuki kabeera kabyogera gulunedi babikopinga n'abalala sajja no buli muntu asobola okubikolamu ebinasinga onyima anti bya short term byakudda ngulu era olaba abagundi yabiri ku gulini dadi anoonya oluyimba gulunedi ye ayinawo ezitambula kati agattako ekitambula kale awo nga tuvuddewo ku nsonga za Rabadaba olina advice azijajja ekyuli gyagala okukola Rabadaba oba Maggie mu nsonga zino njagala mugamba kimu nti bulaaya ye bulaaya oba ozze oba okoze ki oba osazeewo ova ku Maggie obulamu bujja kukola ki kutambula Maggie yagambye muno Rabadaba tayagala kukola ate bulaaya buli kimu kya bbiiru ekyo kyalina okugamba ate omuntu atayagala kukola ate akuvaako gwakola ate batayagala kukola lwaki omulemerako omuntu atayagala kukola ate gwolemerako muleka agende kitegeeza ate olimba okitegeera